Kizuuliddwa nti badereva 28 ab'ebimotoka eby'etikka ebyamaguzi be baatemulwa bamukwata mmundu e South Sudan mu mwezi ogw'Agosto omwaka oguwedde 2021 bano nno babateeka ku luguudo oluva e Nimule okudda e Juba. Alipoota eyanjuddwa akakiiko ka Paalamenti akalondola ensonga za East Africa mu Parliament eyanjuddwa ssentebe w'akakiiko ako Noel Nkisembo omupaka omukyala wa disitulikiti y'Ekibaale eraze nti abagoba b'ebimotoka eby'ettisi by'amaguzi abattibwa kuliko Banayuganda 8, bannansi ba Kenya 9 ne bannansi ba Eritrea 11. Byo ebimotoka 16 byayokebwa abakwata mmundu abaasuulanga emisanvu mu makubo ku nguudo eziva mu Uganda okwolekera ekibuga Juba. Akakiiko kano era kazudde nti ekyenkayana wakati wa Uganda ne South Sudan ez'akatundu akamu ku nsalo ya Uganda ne South Sudan mu disitulikiti y'e Moyo nazo zeeyongedde nnyo. Akakiiko kagambye nti olw'enkayana ezo mu mwezi ogw'Ekkumi omwaka 2022 amagye ga South Sudan n'amagye ga Uganda gaalwanagana era okakkananga bannamagye ba South Sudan 2 battiddwa oluvannyuma lw'enjuyi zonna okukayanira akatundu. Kisembo abuulidde Paalamenti akakiiko we katuukira mu kitundu ekyo kasanga amagye ga South Sudan gaazimba enkambi n'akaduukulu ku ttaka lya Uganda omwali muggaliddwa bannayuganda era nti gaali galemesezza ababaka okutuukayo. Paalamenti bwe yabadde efuna alipoota eyo yasabye gavumenti egonjoola ensonga ez'enkayana ku nsalo wakati w'amawanga gombiriri okwewala obukuubagano obutwaliramu obulamu bw'abantu. Bulangiridde Remi Kisaakye ku bwa ssenkulu obw'ekitongole ekya Majestic Brands ngadda mu bigere bya Ronald Kawadwa. Ekitongole ekya Majestic Brands kye kivunaanyizibwa ku kutumbula ekifaananyi ky'obwakabaka mu bantu n'okunoonyeza obwakabaka akatale. Remi Kisaakye yalangiriddwa nga ssenkulu wa Majestic Brands omuggya ng'ono ne yabadde ekitunzi wa kampuni y'essimu ya Airtel Uganda. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yalangiridde Remi Kisaakye ku bukulu obwo ku mukolo ogubadde wano ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mengo. Nina essanyu okubanjulira mukyala Remi Kisaakye ssenkulu omuggya owa Majestic Brands. Ekitongole ekya Majestic Brands kya Bwakabaka era omulimu gwakyo omukulu kwe kussa ekifaananyi ky'Obwakabaka mu bantu abo abalina ebyamaguzi eby'enjawulo bye bandyagadde okussa ku katale nga tukolagana nabo. Ebyamaguzi ebyo bisobola okuba ebintu ebikalu nga bw'olaba omwenge gwangule oba amazzi g'olwendo, oba ebyamaguzi biyinza okuba ebitalabikana maaso naye nga bya mugaso nnyo mu bulamu nga eby'empuliziganya. Era mumanyi bulungi nti tulina omukago ogw'omuggundu ne Airtel K2. Kaakati Airtel erina ekyamaguzi by'empuliziganya biyitira mu mpewo. Toyinza kugamba nti eby'empuliziganya obikwata nga bw'okwata eccupa ya ngule oba eccupa ya olwendo, naye nabyo byamaguzi. Kaakati Majestic Brands etegeeza Airtel nti mu Bwakabaka mulimu akatale, jangu tutwanjulira akatale ako. Era Majestic Brands ekola n'omulimu omulala ogw'okuleeta abantu ba Kabaka ne bawanirira emirimu gy'Obwakabaka. Mumanyi enkola ey'okutunda certificate, enkola ey'oluwalo abagenda okuwasa, kubanga era omuntu w'Obwakabaka omuntu agenda okuwasa mu Buganda ali ku nnono, ate nga mbagambye nti Majestic Brands company ya Bwakabaka. Katikkiro era akakasizza nti emirimu gya ssenkulu omuggya Remi Kisaakye egitandikiddewo kyokka ne yeebaza nnyo bonna abaweereza mu kitongole ekyo mu bbanga ery'emyaka 8 ekitongole gye kyakamala. Remi Kisaakye yeeyamye okuweereza n'amange gonna okutuukiriza obuvunaanyizibwa obumukwasiddwa. Ebyo nga bikyali bityo, Obwakabaka bwa Buganda butongozza enteekateeka ey'omulundi ogwokubiri ey'okugema abantu ba Buganda okulwadde bwa COVID-19. Babadde atongoza okugema ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mengo. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akubiriza abantu b'abeene bajjumbirenga enteekateeka zonna ez'ebyobulamu. N'ekiseera Katonda kyakuwa omuntu asuubirwa okutwala obuvunaanyizibwa okulabirira obulungi obulamu obwo. Kyemuva muwulira ng'Omuganda aga nti obulamu mutuba, bw'otaguwembera togufuna. Muwulira nga abazadde bakubirizibwa liisa bulungi omwana bw'alwala mujjanjabe, endwadde ezigemebwa mu baana muzigeme. Muwulira nga tugamba abantu
temuba batamiivu. Ebyo byonna tubyogera si lwakuba abantu betubuulira tibajja kufa yadde ffe ababyogera, naye tulina enjawulo nnene nnyo wakati w'omuntu n'ekisolo. Ekisolo ky'okuttale kiri ku bwakatonda. Ffe abantu Katonda yatuwa obwongo tusobole okutegeera ekituufu ekituyamba ekiwangaaza obulamu bwaffe. Era nze ndowooza omuntu alagajjalira obulamu bwe bwafa Katonda ajja kumubuuza ti lwaki wali mulagajjavu obwenkanidde awo ne bagamba jangu bakugeme covid n'ogendera ku biboozi nga kabaka nnyinimu asise omukono gw'ekkanzu ne bamukuba empiso nga naawe olaba, ne Nabagereka najja n'akola ekimu, ne Katikkiro n'akola kyekimu, n'abakulembeze abantu ne bakola kyekimu, n'olowooza nti bali be munywa nabo amalwa be basinga okutegeera. N'olwekyo tube bantu ba buvunaanyizibwa, tusalewo ebintu ebituufu, tuwangaaze obulamu bwaffe emyaka mingi gyonna egisoboka. Buganda tunaagiza tutya ku ntikko nga tetulina bulamu bulungi? Uganda eneefuuka etya ekkula lya Afrika abantu bonna nga balwadde? Minisita y'ebyobulamu mu bwakabaka bwa Buganda owekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma yeebazizza abantu ba Beene okujjumbiranga enteekateeka ez'okubagema ekirwadde kino Amagye. Naye ng'abantu ba Beene baagala era bwe walangirira tuddemu tugeme eddoboozi lye baaliwulira, teri abawalirizza kujja kufuna kayiso kali akwongera amaanyi mu mubiri abamalirizayo obubiri ate n'abamu abafuna akookubiri. Weewaawo mulimu n'abatonotono abagenda okufuna akayiso akasooka kya COVID-19 kijja kuggwa. Semanda Godfrey akulira ebikolebwa mu ddwaliro Emmengo akubiriza abantu ba Kabaka bongera okwekuuma Amagye era nakakasa nti balina ebika by'eddagala lyonna ery'okugema COVID-19. Tugenda kubeera wano ku nsonga eno ennaku 2 naye ate era wano mu ddwaliro Emmengo kumpi nnyo tugema buli lunaku. So ababa tabasobodde kujja wano muzine mu bbanga tugenda okumala wano twagala okubakubiriza okubanga bajja mu ddwaliro Emmengo oba walala wonna awagemesebwa okulabanga bafuna doozi ez'enjawulo. Kale mukubirizibwa okulabanga mujja. Mpozi n'ensonga endala obulwadde buno mazima bukyaliwo. Dr. Buluma Dennis akulira ebyobulamu mu division y'Erubaga mu kitongole ekya KCCA bazannyo Obwakabaka olw'enkolagana ennungi ne KCCA naddala mu kugema abantu n'akasa nti n'amalwaliro ga KCCA yonna gye gali galina enteekateeka y'emu ey'okugema abantu COVID-19. Tusanyuse nnyo olukolagana wamu ne Obwakabaka okwongeza amaanyi mu kugema kuno kwa COVID. Nga Katikkiro bw'agambye okugema kuno kutuyamba ffenna okwewala okukwatibwa obulwadde obw'amaanyi ennyo nga bwakutte n'okufa. Mu kugema okwasooka mu mwezi ogw'ekumi omwaka oguwedde Obwakabaka bwa Buganda bwagema abantu abasukka mu 7. Ebyo nga bikyali bityo ebbugumu mu ssaza Busiro lyeyongedde nga Buganda bweteekerateekera okwaniriza nnyinimu Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi okubiri enkya ng'aggalawo empaka z'omupiira gw'amasaza ga Buganda. Omusasi waffe omulongo Nakato Jennifer gyali atubulira enteekateeka bwe zigenda mu maaso. Obuganda bweteekateeka okwaniriza Ssaabasajja Kabaka nannyinimu Ronald Mwenda Mutebi owokubiri mu ssaza lye ery'e Busiro olunaku olw'enkya ng'aggalawo emipiira egy'amasaza. Bannabusiro babukeereza nkokola olunaku olwaleero okukola bulungi bwansi wamu n'okuzimba ebiyitirirwa. Mu kiseera kino tuli wano e Kajjansi ewazimbiddwa ekiyitirirwa ekisooka omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala eggombolola lya Musale Sisa Federico Kato bali mu ttajjo ategeezezza nti ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu bitundu bino bali mu keetereekerero ak'okwaniriza omutanda olunaku olw'enkya. Tuli kukola ebiyitirirwa mu Busiro, tulina ebiyitirirwa 2. Ekisooka kiri wano e Kajjansi, ekyokubiri kiri Kitende, n'omukolo tugugaseeko ogwa bulungi bwansi nga twetegekera okulambula kwa Ssaabasajja Kabaka. Ayi Beene tusiimye nnyo ssebo okutusiima n'otulambula mu ssaza lyo. Mu ngeri y'emu abawuliriza ba rediyo ya Ssaabasajja Kabaka 88.8 CBS benyigidde butereevu mu nkola eno eya bulungi bwansi nga bakulembeddwamu Charles Kigongo akulira abawuliriza ba CBS mu bitundu eby'e Kajjansi. Nga bafanisi club enteekateeka zonna baffe tuba tulina ozibeera wakati. Tuli wano bangi nnyo ne bammemba tugezaako okuyonja ekibuga kyaffe nga tweteekerateekera baffe. Olw'ensonga eyo abantu mwena enkya mbakuma
munga mwenna tugweyo twanize baffe mu kitiibwa ate ne ku mupiira tubeereyo mu ngeri emu abantu ba Ssaabasajja Kabaka era mu kitundu kino ekyekajjansi sisa awogeddeko naffe bategeezezza nti kibakakatako okulongoosa Ssaabasajja Kabaka wagenda okuyita olunaku olw'enkya kubanga ye nannyini nsi tuli mu kujanjawaza tulinda Ssaabasajja Kabaka ssentamu Jacobo naye nga tuli wano tulindira Ssaabasajja Kabaka okumwanyiza mu kitundu kyaffe mupiira ogw'amasaza olunaku olw'enkya gwakubeera ku kisaawe ekya St Mary's Stadium ekitende lwakinaana mu 8 katonyeze 8 CBS radio ya Ssaabasajja nze Nakato Jennifer webale nnyo Nakato Jennifer. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange dembe ly'okuwakanya ekiwandiiko ekireeteddwa mu kkooti nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Omuntu yenna atankana ekiwandiiko ekireeteddwa mu kkooti mu ngeri y'obujulizi mu musango gwonna oba gwavunaana oba ogumuvunaanibwa naye ng'atankana ekiwandiiko ekyo nti omuntu agambibwa okubanga yakiwandiika si yakiwandiika asobola okusaba kkooti ekiwandiiko ekyo nekitwalibwa eri omukugu oba omuwandiisi omukugu ataputa emikono era nga kkooti ekintu kino ebeera n'okikkiriza neekkaanya oba omuntu oyo agambibwa okuwandiika ekiwandiiko ekyo niwabanga mugenzi omukugu mu biwandiiko kubaita handwriting expert n'awa ripooti mu kkooti ng'ayogera ku ani ayinza okuba nga yawandiika ekiwandiiko ekyo. Kizuuliddwa nti Banayuganda 1.5 abalina ekirwadde ky'akafuba tebalina ddagala ekivuddeko ekirwadde ekyo okwongera okwegirisa ng'ekisotta entula. Alipoota ya minisitule y'ebyobulamu envanyuma eraze nti Banayuganda bawera ddala 3 be bafa buli lunaku nga bafa ekirwadde ekyo eky'akafuba so nga n'abamu tebamanyi nti kyekibaboyaanya. Mu ngeri emu kyazuuliddwa nti abalwadde abamu mu kiseera ekya COVID-19 babadde bateekebwa ku ddagala lya COVID so nga abalwadde b'akafuba olw'ebbula ly'ebyuma ebimala obulungi okwekebejja abalwadde. Alipoota eno esomeddwa ku mukolo gavumenti ya Amerika kwekwasiriza Uganda ebimu ku byuma okuli bu TV obukuba ebifaananyi mu kwekebejja abalwadde kite X-ray machines gattako mmotoka 2 eza mobile TB clinics ezijjuddemu ebyuma ebikebera akafuba ne pikipiki 50 ezinayamba mu kutambuza abakugu abalondoola abalwadde n'okubeekebejja biweereddwa Uganda okuva mu kitongole ky'Amerika ekya USAID Defeat TB Project n'ekya Global Fund. Minisita w'ebyobulamu Dr. General Thacheng n'akulira ebyobujjanjabi minisitule eno Dr. Helen Mwebesa bategeeza nti Uganda ekyasoomozebwa obutaba na byuma bimala okukebera abalwadde. Bagambye nti amalwaliro amanene 46 amalwaliro amanene 46 n'amalwaliro amakulu 3 tegalina byuma bisobola kulaba balwadde obwo bakafuba nga basuubira nti byakufunibwa omwaka ogujja. That combining chest X-ray with symptom screening yields higher TB cases compared to symptom screening alone. Through the National TB and Leprosy Control Program, developed a scale-up plan for X-ray services, which aims at deploying a digital X-ray equipment in each of the district hospitals and a mobile clinic at each regional hospital to improve access to X-ray services in the country. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basapama gaagano. Ekibiina ekituukanya omuzannyo gwa rugby mu Uganda ekya Uganda Rugby Union kironze Fred Mudoola ng'omutendesi omujja owa ttiimu y'eggwanga ya Uganda Rugby Cranes. Mudoola azze mu bigere by'omutendesi Robert Seguya eyafa mu Desemba omwaka oguwedde oluvannyuma lw'ekiseera nga mulwadde. Uganda Rugby Union mu kiseera ekyo ebadde yalonda Brian Makalama ne Robert Musinguzi abadde batendesi ab'ekiseera. Fred Mudoola yaliko omuzannyi wa ttiimu eyo. Omulimu ogusooka alina okuteekateeka ttiimu eno okuzannya ne Kenya mu mpaka za Africa omutendera ogwa quarter finals Bufalansa mu mwezi ogw'omusanvu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga ejunye bannansi baayo ababadde badaagire Ukrain ng'olutalo okakuuse lubazingiza bw'epangisizza ennyonyi ezitandise okubasomba era we twogerera ekibinja ekisoose kyatakawadde eddeewaabwe mu kibuga ekikulu Abuja. Ekibinja ekisoose okuggyibwayo ky'abayizi abawera ddala 251
abadde basomera Ukraine era Yusuf Buba omubaka wa Parliament ya Nigeria akulira akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru yakulembeddemu abayizi abo okubazeeka ng'ennyonyi ebajje mu kibuga Bucharest ekya Romania. Nigeria egambye nti esuubira okusengula bannansi baayo abasoba mu 5,000 nga bamu ku abo babadde bakuba kyeyo e Ukraine abandi bayizi abagendayo okusoma. Abasinga obungi bwe balabye ng'ennamusa etuuse ku nnyooge olw'emmundu ezibumbujja e Ukraine badduseeyo ekiwalazima ne babuna ensi ez'okumuliraano omuli Romania, Poland ne Hungary. Bw'obunkenke bweyongedde nnyo e Ukraine olw'amagye ga Russia okuwamba ekkolero ly'ebyokulwanyisa eby'amaanyi ga nuclear mu kiro ekikeesezza leero. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Obwakabaka bwa Buganda bulangiridde Remi Kisaakye ku bwassenkulu obw'ekitongole ekya Majestic Brands ng'azze mu bigere bya Ronald Kawadwa. Ebbugumu mu ssaza Busiro lyeyongedde nnyo ng'Obuganda bweteekera okwaniza nnyini-nsi Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II olunaku olw'enkya aggalawo emipiira gy'amasaza ga Buganda. Gavumenti ya Nigeria ejunye bannansi baayo abadde badaagira Ukraine ng'olutalo lubazingizza bwepangisizza ennyonyi ezitandise okubasombera bwe twogerera ekibinja ekisoose kyatakawadde dda ewaabwe mu Abuja. Bannaffe ge mawulire ag'essaawa zino mwebala okuwuliriza.